namwe bwe mugenda Makka mwesuulira. Kale naffe bwe tubeera mu mbugo zaffe ne twesuumika, lwaki mugamba ffe tuli ku kikyamu? Mwe bwe mugenda Makka musala, lwaki musala? Mwe bwe mugenda Makka mwetooloola, mwe bwe mugenda Makka munywegera ejjinja eriddugavu, mwe bwe mugenda Makka mukasuka obuwaji, simanye obuyinja ne mukuba ebiwaji, mwe bwe mugenda Makka temudduka wakati wa Safa ne Marwa. Ebyo byonna byonna abaagezaako okulaga nti bino ebikolebwa ne bino bye bimu. Gwe bakuwuddisa buwuddisa n'okolamu by'Abawarabu naye nga bye bimu. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kaakati mukadde waffe Dokita tukwebaza nnyo okuvaayo n'olwambika n'olwanirira obusiraamu. Naye nga tonnaba kwogera bigambo ebyo, wandibadde weetegereza Qur'an mu ssuula ey'okubiri Suratul Bakara aya 158. Obusiraamu bwe bwakoppa obusamize. Obusamize si bwe bwakoppa obusiraamu okusinziira ku ayaati zino. Bw'osoma mu ssuula eno Suratul Bakara essuula ey'okubiri essuula y'ente aya 158 ega nti mazima obusozi bw'e Makka Swafa ne Al-Marwati bubalibwa mu bubonero bwa Allah omuntu alambudde ennyumba Kaaba ku lw'okukola hijja oba akoze umura, si kibi ku ye okubwetooloola ng'addukira wakati wa bombiriri nga bwe yali empisa y'abakaafiiri. Ekitegeeza nti obusiraamu bwe bwakoppa abakaafiiri. Abakaafiiri si be baakoppa obusiraamu. Kati bwe bakugamba nti kola nga bali, kitegeeza be bakusoose okukikola. Kati ffe twebuuza lwaki ate obusiraamu bwe muyita obutuufu ate bwe bukoppa ekikyamu, bwe bukoppa ekintu ky'abali eky'obusamize. Bassebo ne bannyaba bampuliriza, okuva ku lubereberye Katonda wa Bayibuli ebintu byazaagaana nga obusiraamu tebunnajja, Katonda wa Bayibuli ebintu byazaagaana nga Muhammadi tannabaawo, ate twewuunya okuba nti Muhammadi abitongoza okuba ebituufu. Bw'osoma mu kitaabu Al-Muqaddasu, wano nkyaliwo ngenda kukomawo, kitaabu Al-Muqaddasu essuula eya 26 ey'Abaleevi, Bayibuli eno yentukuvu gye ŋŋamba nnyina w'ebitabo. Bw'osoma mu kitaabu Al-Muqaddasu mu kitabo kino ekya Bayibuli nnyina w'ebitabo, mu kitabo ky'Abaleevi essuula ey'okumeka eya 26, Katonda wa Bayibuli agaana okusinza amayinja, agaana okusaba amayinja, n'agamba teweesimbiranga. Agamba bw'ati mu Baleevi essuula eya 26 n'olunya olusooka, agamba nti temwekoleranga kifaananyi so temwesimbiranga kifaananyi kyole newankubadde empagi, so temuteekanga mu nsi yammwe ejjinja lyonna eririko enjolo okulivuunamiranga, kubanga nze Mukama Katonda wammwe. Katonda wa Bayibuli nga Muhammadi tanaba kujja ayogera nga Musa, wuliriza bulungi, Musa yayogera Katonda gw'agamba ebigambo bino, amugamba temusimbanga mpagi yonna. Tugenda okulaba obusiraamu bwe bujja Muhammadi asimba empagi gye bayita empagi ekiwagi kya Sitaani kye bakuba buli mwaka. Ekyokubiri, Katonda agaana okusimba ejjinja n'agati muteekanga jjinja lyonna mu nsi yammwe kulivuunamira. Tugenda okukiraba nga Muhammadi bw'ajja bateeka ejjinja eriddugavu, baliteeka ku Urumu, baliteeka ku nsonda ya Kaaba, batandika okulinywegera, batandika okulikiisinga, litandika okutta abantu buli mwaka lwe bagendayo okukikola. Kati awo twebuuliza bassebo ne bannyabo, ate nga Qur'an yennyini etugambye nti abasamize be baakikolanga. Kino abasiraamu mwe kye mwatongozanga ekyammwe, abasamize be baakikolanga. Kati we twebuuliza bwe kiba ng'obusiraamu si bushiriku era ng'obusiraamu bwajja bumalewo obushiriku, lwaki ate mukwata ebintu by'obushiriku ne mubisiramula ne mubifuula ebituufu ng'ate be baasooka okubikola? Singa bagambye nti abange mu abakaafiiri temukola ebintu by'abasiraamu oba mukola ebintu by'abasiraamu, kyandibadde kitegerekeka. Naye aya ekugambye nti obusozi Swafa ne Al-Marwati bubalibwa mu bubonero bwa Allah. Omuntu yenna abazze okukola umura oba hijja si kibi ku y'okubwetoolola nga bwe yali empisa y'abakaafiiri.
ekitegeeza nti mukoppa ku bakafiiri. Kati bwe muba mukoppa ku bakafiiri, bwe tusoma essuula eya 5:3 Surat Najm, essuula y'emmunyenye, tulabawo amasanamu 3, erimu baliyita al arata, erala baliyita al uzza, erala baliyita manata. Amasanamu ago 3 gali masanamu abawarabu ge basinzanga. Wansi hadisi nekunnyonnyola nekugamba nti al arata lwali lwazi lweru, olwayolwa nga lwali lweru nga lwayolwa. Bwe bakugamba lwali lweru ekitegeeza terukyali, lwali lwazi lweru nga lwayolwa nga lwazimbirwa ennyumba. Era Qur'ani egamba mbu nga luliko n'entimbe, nga luliko n'abakuumi, luliko n'oluggi olulwetoolodde. Bwe tutunuulira leero ejjinja eriddugavu, mwe mwennyini mutugamba nti ejjinja eri eriddugavu lyali lyeru okusooka. Era ne mutugamba mbu ebibi by'abantu olw'okuba lijjako ebibi by'abantu mbu ne lifuuka eriddugavu. Wali essannamu liri bakugambye lyali nga ligulumizibwa nnyo nga liri akibaru. Olwaliro bassebo ne bannyabo tewali musiraamu yenna ayinza kusaala newankubadde ng'afudde, newankubadde nga mulamu, newankubadde ng'abadde atya, n'asaala oba ne bamusaalira nga tebamutunuza mu kibbula. Ekibbula lwaki bamutunuzaayo? Kubanga weewali ejjinja. Tutunuulira okusaddaaka bassebo ne bannyabo. Isaaya essuula esooka Bayibuli esomesa nga Muhammadi tannajja, nabbi Isaaya yaliwo nga Muhammadi tannabaawo. N'agamba nti nzikuse amasavu g'endiga ennume ze munsalira. Isaaya essuula 1 n'agamba nti nzikuse amasavu g'endiga ze munsalira era nkooye ne saddaaka zammwe. Yesu Kristo kyava ajja, n'ajja nga saddaaka emu olw'ebibi by'abantu nga tewakyaliwo saddaaka ndala. Ye Muhammadi bwe yajja n'awakanya saddaaka eyo, n'awakanya okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo, n'agamba nti Yesu tayafa, wama kataruhu wama swarabuhu, nti Yesu tebaamutta era tebaamukomerera. Lwaki? Kubanga ayagala basigale nga basaddaakira emizimu. Baagala kusigala nga basaddaakira emizimu. Tewali wano basamize batasaddaaka, batawaayo buli mwaka, bawaayo buli mwaka ebisolo, omusaayi gw'ebisolo, omusaayi gw'ebinyonyi n'emisaayi gy'abantu. Ne mu Busiraamu bw'ekitabo kiri buli mwaka basaddaaka. Naye bassebo ne bannyabo njagala kubagamba nti waliwo saddaaka emu ey'omusaayi gwa Kristo. Ogwo gwe musaayi gwokka ogusobola okukola enjawulo mu bulamu bw'abaana b'abantu. Bayibuli kyeva egwogerako mu kitabo kya Matayo essuula eya 26 olunywa olwa 28 n'egamba nti kino gwe musaayi gwange oguyiika ogw'endagaano empya ogujjawo ebibi by'ensi. Tewaliiwo musaayi mulala gusobola kukola njawulo mu bulamu bw'abantu. Teguliiwo okuggyako omusaayi gumu ogwa Yesu Kristo. Oyo eyajja ng'omwana gw'endiga. Bayibuli gweyogerako mu kitabo kya Yokaana essuula esooka, enjiri ya Yesu nga bwe yawandiikibwa Yokaana essuula esooka olunyiriri olwa 29. Yokaana ayimira naga nti laba guno, labalaba guno gwe mwana gw'endiga ogujjawo ebibi by'ensi. Oyo eyajjanga kabona, oyo eyajja nga yagenda okuwaayo saddaaka emu etaliiko bulema. N'olwekyo ndi wano okubategeeza baganda bange, musobola okudduka kino kintu kye mulimu. Buno busamize bwennyini obuwedde emirimu. Muvuma abasamize Abaganda, naye nammwe nga muli mu busamize bwennyini obuwedde emirimu, obusamize obw'Ekiwarabu. Bwe mulimu y'ensonga lwaki olaba nga Lubaale, mmaliriza bwe nti Lubaale yenna oba Nyabingi ow'Abanyankole, oba Nyabulezi, oba Isejja owa Busoga, oba Lubaale yenna gw'oyinza okwogerako nga wansi tosobola kumusamira mu lulimi lulala. Y'ensonga lwaki leero nkusoomooza omusiraamu ali eyampuliriza nga tonaba kubuukira bantu balala. Saalako mu Luganda. Lwaki tosaalako mu Luganda? Lwaki toyimira ng'oli ku musaalo wekka n'ogamba nti n'oyaziina mu Luganda, n'okimeswala mu Luganda? Lwaki tobikola? Kubanga ekintu kye baakukwasa si kikyo. Baakuwa ekintu ekitali kikyo ky'otembeeta. Otembeeta ekintu ekitali kikyo, otembeeta ekintu ky'Abawarabu, otembeeta ekintu ky'abasajja, si kikyo.
olwaleero ekyo kye mulina okutegeera. Mutegeere nti Katonda eyatonda eggulu n'ensi awulira ennimi zonna, tawulira lulimi lumu lwokka. Katonda eyatonda eggulu n'ensi awulira ennimi zonna, tawulira lulimi lumu lwokka. Akabonero akalaga nti kye musinza si ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi, kwe kubanga muteekeddwa okusooka okuyiga ennimi engwira okusobola okumusaba. Katonda si bw'atyo. Katonda awulira ennimi zonna. Toyinza musibira mu kayumba kamu, toyinza kumusibira mu kifo kimu. Katonda awulira